Abe mukono musibe mutano. The one baby ya. The baby ya. Abe mukono musibe mutano. Abe mukono musibe mutano. Yabare mirimo. Kunde to munye. Watako. Shinna kineguya. Going. But. Play that music now. People power. Our power. People power. Our power. Pero Padano. Pero wa. Pero Padano. Pero wa. People power. Our power. NUP. Everywhere. Hello. Banange, mwena baganda bange, abantu b'emukono abakunja, nsanyuse nnyo okubalaba ku lunaku olwaleero. Mwebale okugumira okutiisibwatiisibwa. Mwebale okugumira emiggo. Mwebale okugumira byonna. Nemujja ne mulaga obuwagizi bwammwe. Obuwagizi eri enkyukakyuka, obuwagizi eri Uganda empya. Kansoke mbabulire bino ebigambo mu dakiika ntono nnyo. Nsaba muntambulize video yange eno etuuka ku buli Munnayuganda yenna gy'ali. Essaawa zino nga poliisi afulumizza ekiwandiiko ekikugirwa Munnayuganda okutambula ku motoka y'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu era negamba okutambula ku motoka y'omu ku muntu yenna eyeesimbyewo kimenya mateeka. Nyongera okubajjukiza bano we bali we tubaagala. Nyongera okujjukiza Omunnayuganda ono kyayayidde abulako majaani. Ebbanga lyonna muzenga mwogera ebyekisiru era nga byabakama mulaga Abannayuganda nti Museveni alina obululu. Mu region ezisigadde simanye engulu, simanye entuŋŋamu, simanye ey'embalala, simanye eyo munda nga mwagala okulaga Omunnayuganda nti akasajja kakyalina obuwagizi. Essaawa zino bw'obuuza byabakama obululu mubadde nga mubujjawa awo Omutume Masaka ku bigere. Essaawa zino byabakama n'omugamba nti kaakati Museveni alina buwagizi mu region ki awo omukupe emiggo okutuuka okumuttirawo. Njagala okujjukiza Abannayuganda kituwa bassemateeka waffe okuwuliriza bye tugenda okulonda okuwa obululu bwaffe kye balina mu ngalo zaabwe kye bagenda okukolera eggwanga lyaffe. Olunaku lwe mwasalawo okwetala mu mazina g'enkima ne mugamba nti buli omu it's a free and fair election, buli omu akkirizibwa okwesimbawo kati mukkirize emikira gibasongeko. Liseke mutandise okutintima Kyagulanyi yali mulanzi alina weeyimira n'abagamba mulikola mutya nga mwekyanze abanyigirizibwa nga beekooye ke kaseera ke tulimu kati. Era buli muntu akyagamba nti Omunnayuganda mutiitiize nkusekeredde. Buli muntu akyalowooza nti Omunnayuganda akyali ku myaka 5 emabega nga bwe yali nkusekeredde. Mumudiringana generation ndabamu na generation ezuukuse. Temukyasobola kuba controllinga wadde beekyanze nti muletete yegasi mu bakubemu buli omu adde ewuwaatuule. Nyongera okubajjukiza tusonga mpere. Twamanya nti tuli mu lutalo luno. Ate ddala akaseera kano ke twayingiramu twabagambye elections kati zitandika butandisi. Mugenda kuwulira kye bayita akaliro. Eno wiiki yammwe kugugumuka. Eno wiiki yammwe kwetereeza mutandika okubuna obufoofofo. Temulina kye mugenda kukola Munnayuganda kye mutakolangako. Museveni ebbanga lyonna azenga atuteekateeka. Nga lwabawo akaliro ayiwa emmamba. Era kyofuna tulaba nti ebyo ebintu bya bulijjo nnyo. Nga buli we wabaawo
obululu aleeta amagye nga musitudde enjegere n'okubatiya gaasi ebyo bintu bya bulijjo twabimanyira kati mugenda kuwulira Omunnayuganda eyakoowa ate kyalina kye yeeguya ate kyalina kyayagala okuggyako enkyukakyuka kuba twagala kufuna buyinza budde mu Bannayuganda mu mikono gy'Abannayuganda mugenda kulaba Omunnayuganda ate kyalina kyafiirwa okuggyako okutereeza ensi ye ebbanga lina muzzenga mutusibya akatambaala ku maaso nga mutulaga nti mwewe mutali ate njagala okubajjukiza tewaba wadde n'omwalowooza nti eggwanga terisobola kutambula nga Museveni avuddeko kuba ne Museveni ebisi yafuga mu nsi endala zonna emirembe fe abagyeterawo ffe bantu ne tugamba nti kakati eggwanga ffe ligenda ttambula bwe riti mwoni wetulaga mmwe mugenda kutuwulira bakulu mwenyweze tugenda mu kaluka 2026 tuwagalako kintu kimu buyinza ebisigadde tetwetaaga kumanya. Olwaleero njagala okuviirayo omwogezi wa poliisi eyasoma n'atendekebwa naye nga byakola biringa eby'omuntu omubuyabuya. Mr. Chituma Rusoke, I am just asking you not to be silly, not to be stupid, and understand nti tuli mu campaign. Mu biseera bya campaign, it is normal. Business zichuka. Why? Because some businesses shift goalposts into the campaign business. Ojja kusanga nga mu kaseera kano waliwo abali mu business even beyond the normal days. Meaning, nti campaigns bwe zijja era business zisigala zitambula. Not mu mbeera nga Museveni wabeera nga agenda kuva entebe ne basiba abantu okumala essaawa 4 nga tebafuddeyo ku balwadde, nga tebafuddeyo ku ani agenda ku ssomero, nga tebafuddeyo ku ani alina appointment ku airport obalagawa mu campaign period. N'abo be muwoza mbu simanya bano bannabyabufuzi bataataganya emirimu gy'abano, n'abo bennyini abali mu mirimu gye bakola era nabo beetaaga okutegeera ebyobufuzi ebigenda mu maaso. So do not be silly. Totusiriwalirako. Okitegeera bwe banga bakuwadde ebintu ebyokusoma nga naawe olaba bya kisiru, resigninga gavumenti ya Museveni si egenda okusembayo okufuga. Kisingako n'obeera ne integrity than okuvayo n'olaga nti nno ebintu byokola bya kisiru. Oba okitegeera aba NRM olw'okuba temulina bantu babagoberera tekitegeeza nti nno ne NUP terina. Bebe Cool alina kiprogramu sima bakita unstoppable. Batambula n'ababodaboda nga2,000. Batambula n'abantu everywhere. They block roads. Bo temubafaako temuboogerako. Don't be silly. Temutusiriwalirako. Okitegeera lino eggwanga erya Uganda si lya bajjajjammwe, ggwanga lya Bannayuganda ffenna. Tugenda mu protest vote. You ever get protest vote ebintu bibeera business as usual. This is gonna be business unusual. I'm telling you this. Tunoonya akalulu, tugenda kukakuba, tukakuume, tukalwanirire paka nga ababbi tubokyezza. Bw'owolereza omubbi naawe wennyini amuwolereza, naawe era tujja kwokyeramu. Stand warned. Nze mutano wambe Galosha Matov Jr. and I say all this for God in my country. I repeat this. Do not be silly.